Musiraamu waliwo ekigambo ekigamba nti bw'olabanga mukwano gwo ng'ali ne mulabewo gw'amanyidde ddala owulira kikumala okumanya n'okutegeera nti bonna balabe bo kubanga omu walwatu Katonda akusaasidde omu abadde walwatu ng'omumanyi naye omulala abadde akulira mu ki kati otegeeza ki kakati mune mu byobufuzi bwe kiri sifudde eyo naye gwe kyolina omumanya fiiki bw'oba oyina nkaaga nga ninaana oba toyina 10 si we kiri singa nga ttaka anaagange kyokka tetugenda mu maaso bwe mba nnyimiridde fiiki nga weewunzise bwe mba nkusindika okimanyi ffenna tukkirira naye ate singa kukwatako kusitula ng'oyinga okimanyi ffenna twambuka kitegeeza tetufudde yani ayina tusobola okunonya abo ab'omuzinzi ate bigambo ndaba obirya kanitwabakalu ate twawangula kati muganda wange emaani zazikudazizwa sigala ku kigambo okuwangula ssebu nkugambye golo bwemye oba olira gitebesiza lifali kasajibala kati mwatuwangula oba bali mwatu naye mwatuwangula mu Buganda ani abalangirira gwe bayita hybrid dictator Emali Museveni ajja n'akuwaayo obumansukira ovune essanyu buno obusanyusanyu bwakuwadde Buganda naye ng'entebe nene kubanga tekankubuuzi kale twalonda tulina bayi mu 57 n'opposition ne batwala balina FDC naye njagala omubuulire kiki kye tuyinza okukola mu parliament tewali kubanga yo bayita hybrid dictator teriyo kalulu ke tugenda kuwangula Museveni kagenda kuwangula gakano Gojeka ke yavuganyako ne kawonani yafa omugenzi kano agenda kuwangulira waggulu nnyo ebitundu era tolali yagamba banzi basaawa aba naye kuno ffe tujja kugenda mu kooti singa Museveni ndaweza bitundu 9 abeeni amusibira mu kooti kubanga emikisa gyonna mwegiri Buganda yokka Buganda yebadde tutawaanya era nze tulamu wano wetulaga wano era njagala afande Muhoozi n'akulira poliisi gandinga abantu baffe bampuuga n'abalala baffe omulimu gwe bagenda tukolera tetwafunye kkubo abamanyi ekituufu kibayamba okwetereeza naffe FDC nekugamba datuleta candidate bwe tusabirira ennyo Katonda atuyambe nga FDC muwandekedde emuwe owekitiibwa Nandala Mafaabi emuwe tiketi emuwe ekisumuluzo alyafumulwa ebyo byonna ebiganye kakana katono kati Nandala Mafaabi ye mu byoku Enefic Media ayensonga gye twolekedde mwaka gwa byabufuzi Honorable Kagame tekyasobola mufuna mu dakiika ezisooka 2 agaba sente zamyoga simanyi lwaki limbali temuzigaba naye kati musobodde ozigaba ono kizaamu amaanyi katusubire nti omwaka guno tunaafuna kasente nga kanjiko abali ku Fic Media TikTok live mwe bali kubeera nkwemuli message nazo nziraba waliwo nagambye owa evidence naye togimuwa nga towonzeka omwaka gwe tugendamu 2026 tutandise okulaba ku bakulembeze abatandise okugjayo emitwe tutandise okulaba abantu betusobola osongamu nti ono noono tugenda ba ne programs ennyingi ez'ebyobufuzi omulundi guno olw'ensonga ezigenda okuggwawo tugenda tuuka ekiseera nga ekigwawo kyetwogerako naye tekijja kujjawo programu eno nti tujja kubeera nga notulanda ekiguddewo mu mande tugamba naye tusaleko mande ekiro tusobole okuba tulesa ku nsonga eyo tugenda otuuka olwokutaano ng'ate ensonga tufunziza ku ensonga ziba nnyingi kiba oluusi tukoona ku nsonga 3 4 ate ng'obudde butugendako Honorable Twa oli muna FDC essuubi lya FDC oba oyitunuulidde kyenasoose okulaba nti ekyabaddewo kyonna nti wanaabaawo ogala n'ogenda mu kalulu ekyo tekiriiwo FDC National Council ya FDC yoka ebiina byonna kuba ne Honorable Mathias Mpuuga wa DA namulaberera okusinza ng'ejja abadde ayogeramu ng'alaga ne DA leeta Honorable Twa 2025 mwaka ogwakanayo kyani mu dakiika 2-3 senga tubadde bakusalawo kuba nti tulwanirira kukwata buyinza bwa ggwanga abakulembeze mu bibiina by'obufuzi babadde balina okwekkakkanya beetowaze buli omu amanyi waalina amaanyi ge era amanyi ne waalina obunafu twalizzeeyo ne mu nkola eya wiijo
omunyankole eddayo mwankole leeta constituency ne biziba 2 ogambye otya omunyankole eddayo mwankole leeta constituency ne biziba mmeka 2 tolina kikwesibya wano mu Buganda wotamanyi nakwogera lulimi Luganda awo kati otandise okuboola bweyendowoozayo okusikuboola omusoga genda ebusoga leeta constituency ne biziba 4 omuganda bajje bakkanyize wano mu Buganda ng'obadde oyagala bwa meeya dda ku bwa kansala nze mbadde njagala bwa MP nzidde ku bwa meeya ekizibu kimu kizibu ki Buganda ekizibu kyeyina nti region gyerimu muli capital city ate capital city eyo tesobola kukulemberwa mu bantu ba region Kenya terina capital city uliza kyenko Kenya terina capital city eyina temuli mu tribe tekulembera nti region yemu kikyoyogerako kyengamba togenda kuŋŋamba nti Kampala egenda kuba Nairobi meya Muganda bakansala bonna Baganda bawe mu tetwagala gamba ekyo si kye tubadde tugamba kikyogamba kyengezaako kugamba wabeerewo okwekkakkanya n'okwetowaza abantu baleke lowooza nti bo beba Alpha and Omega be tuba twagala okukwata obuyinza bw'eggwanga tuyina okukkiriziganya n'okukolaganira awamu kirizagana buli kibiina kya byabufuzi kirina we kisinga okuba n'amaanyi sokokomaawo oli muna FDC okkiriza mu kukolaganira awamu ndowooza omwezi oguwedde ogutaba omwaka oguwedde wadde gwabadde gwa jjujjola omwezi ndowooza yabadde December memba sirabidde honorable John Senyonyi yakyaza aba opposition nga mu bo baali bakulembeddamu honorable Kyagulanyi Lord Mayor Salongo Elias Bukwago yaliyo NT yakiikirirwa n'ebibiina ebisigadde eby'opposition okujjako FDC omanyi kye bayita okiinagana wuliriza bino omanyi kye bayita okiinagana nempuliriza Amuriat Oboyi ng'avaayo ng'agamba nti bannayinze tebaakola ki tebampita Joel Senyonyi ow'ekitiibwa n'avaayo n'agamba nti bannange omukulu namukubira amasomo emirundi egi nga takwata ne muwandiikira nenziramu ne mugana omukubira ng'eri kweri ng'ajogerera ku kitegeeza ziri 2 yaziraba oba kiraba bulungi naye n'amaana amuwandiikira ng'amusaba jje kati wabanga yalemererwa okujjaawo anakkiriziganya okukwatira awamu omanyi waliwo kye bayita okiinagana nkuleetera n'ensonga endala ogenda kunnemesa nokuteesa yennyini Patrick Oboya Muriat yavaayo ye nga ye n'agamba nti lwaki tasobola kukolagana na Dr. Besigye nti yavaayo n'amugamba ng'FDC yonna ewagire Bobi Wine estatement wagiwulirako genda maaso kati wabanga yawakanya ekyo ebiseera ebyo nga yayina ne Elda gwe yali alinga akkiririzaamu Dr. Besigye yasalawo ku kibiina sigambe nti yasalawo kyembadde njagala okuteeseza kyembadde njagala okuteeseza bannayuganda kyawukana ku kyoyogerako kati goli ku nuupu otunuulira nnyo nuupu sinatunuulira nuupu nova ku FDC sinatunuulira nuupu nze ndiwo FDC ekkiriza mu FDC beba yakolagana n'ekibiina ekirala ebibiina byonna birina okujja nga bimanyi nti FDC erina obukulembeze era birina okujja nga bimanyi nti FDC erina ababaka ba paalamenti birina okujja nga bamanyi nti FDC erina obusobozi obuleta candidate be bamaliriza ekyo awo tuule ku mmeeza mu bwenkanya yo FDC ebe ekimanyi nti bali balina obuyinza obuleta candidate anti kati ekizibu oyagala gwe kuteesa byoyagala ku nze siri mu kuteesa be tuba tugenda mu nteesaganya tuzigendamu ng'emikono gyaffe myerufu so si kukiinagana ne tumanya nti tubalidde ba president candidate 6 tusazeewo omu mwenna muddeeyo ku constituency ba president mu nkola entuufu abo ba president balina kuvuganyizibwa mu constituency gye balaga balina kujja nga ba MP nga n'endagaano weeri entongole nti gwe betuwangula gwe vice president gwe saaba minisita gwe minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi ne baminisita oleeta bee bati naye ekiri wano bwe bukuusa abantu okuba nga bakajjamu ewaka ennaku 2 ne bakuba abaana b'ewaka bonna ne babafulumya bo ne balowooza nti kebaawasibwa empeta be balina okujja n'abaana ate ne baleeta nabajjina ne nnyina ne babateeka ewaka ne bawa abaana b'ewaka obutwa bonna bafe babiri njagala onzike na kino ngende ku Mwami Juma FDC ebaddewo emyaka gyonna 4 ebisanja byonna 4 nga yeekutte omumuli g'opposition ekikoze ddi FDC ebaddewo ebbanga lyonna ng'ejja neewanika omukono gw'abaana ba DP naddala wano mu Buganda kyenkulaga FDC baleeta TDA ne bagaana okukkaanya FDC yadduka mu TDA
Wabajja ne Ekyobuntubamuzikayo bamusikayo Honorable Harold Kayija kati ekizibu kyoyagala nti gwe nemisoteesa andi byoteesa mbimanyi oyagala nteesa ebyotamanyi ogenda ono nnimba kibi okulimba kibi ate bwekyotugamba okukola si kyemwakolanga kikyenjogeddeko njagala owunzike omanyi muyina ekizibu muyina ekizibu wunzika bwe tuba twagala okubeera serious tuyina okuyiga okwetowaza abantu baleke kulowooza nti bo be batandikibwa era be basemba era bekinaaba kyekyo ogenda laba wano bakandidate abasoba mu 10 wa president neyanzikibwa najjuma naam ensonga ogiwulidde njiwulidde okusinza Honorable Twaha mwakajja emyaka 3 ne mwagala kusaanyawo buli kimu ekibaddewo ndoza era mwakikola njagala kusaasira muganda wange Twaha fe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu waliwo abayimbi bali bamayanja abayimba ennyimba ezo ezasooka bagambanga efitina mbi nnyo yensalwa bulwadde ekituufu yes alemereddwa okwogera ekiyamba bannayuganda nadda ku kibiina ekya NUP ekituufu kiri nti kyekiri kye nayogereko negamba nti amalala tugajje mu bintu bino amalala gakulembera kugwa bannayuganda ng'obadde owangalira mu Uganda muno abantu bamaze okutestinga abantu abadde ku opposition ebbanga lyonna bamaze batestinga ko bamaze obbalozaako ne babalaba ekituufu kiri nti essaawa zino tolowooza nti emmandwa y'ab'ekika ky'obutiko eyinza okulinnya gwe ow'emmandwa y'ab'ekika ky'ebemmamba essaawa zino bannayuganda essuubi lyabwe nga tutadde amalala ebbali essuubi libali mu his excellence Kyagulanyi Ssentamu senga tubeera ku pano wano afuna abomeka oba kitegeera tuli ku pano tulonde nze leka nziguse ensonga yange kulaga nti waliwo atakkaanya naye wuliriza nze kanziguse kuba nange nkolese mpa omukisa nnyonnyole kakati mu mbeera efaanagana bwetyo gwe bw'okeera ku makya n'odiisinga bannayuganda nga gwe okulembeza fitina yo n'obukyayi eri his excellence nze mbadde mpulya submissions zo mbadde mpulya submissions zo kakati bw'otunuulira politics wa Uganda essaawa zino we tutambulira tubadde mu byobufuzi bya Uganda ebbanga eribaddewo NUP nejja teweza na myaka giwera emeka nande kikibagamba kakati ono kimulumira bwereere lwaki nti bannayuganda batestinze era abaana abalisoma ebyafaayo nga Museveni amaze okuva mu bukulembeze bw'eggwanga esebo njagala nkubuuze nuupu weeba yeegasse n'ebibiina ebisigaddewo ne baleeta ba presidential candidates mu bibiina ebyo nti DLeta bwanampuuga mwe ne mujja ne muleeta Honorable Kyagulanyi FDC neleeta Nandala Mafabe wa Muriat FFP bajita PFF nene leta gwirese wa bwana Lukwago UPC nayo neleta akena okay lwa kwa UPC yosi sijibala nyo mu opposition banansonyo maybe nebirala jema inabasalwa nabalala nti waba tuddawo imwenga nuko musobola okukiriziganya n'okulonda omukulembeze atali wamu kakati njagala kulagayo ekintu kino bannayuganda balaba ekituufu kiri nti nga bwe nkunyonyodde nti essaawa zino bw'otunulira politics wa Uganda abantu baziba musoma nga bamulaba bwe tulisoma ebyafaayo lwakuba badde sikakomaddeyo kankakumalireyo bwe tulisoma ebyafaayo Museveni lwaki yeekumidde mu buyinza tugenda kusoma ku basajja nga bwennyonnyodde lwaki Museveni abadde mu kukulembera emyaka n'eggwanga lino ojja kusoma ezimu ku nsonga lwaki bajja kuba basajja abo nga buli omwani nalolo gye yaplayinga Museveni okusigala mu buyinza bw'osoma Mpuuga ajja kuba lolo gye yaplayinga bw'osoma Mao alina lolo gya playinze bw'osoma Kizza Besigye alina lolo gya playinze bw'osoma ani bonna alina lolo gya playinze kyogamba bwana Honorable Kyagulanyi senga alemu okugjako President Museveni 2026 naye anaaba alina lolo gya playinze wede 2021 yasigalako 2026 bw'anaasigalako tugambe naye anaaba afunye lolo kyova olaba kanakalulu ke tugendamu tukayita revolutionary election naye weerabidde mu kusooka tetujja kgenda mu kalulu ekyo kivuddewo kati kakati ebyobufuzi biri dynamic bw'oba olina principle ya dynamism in politics then you can understand politics esebo kati politics akyuka njagala okumutegeeza atugende nti buli omwali nalolo gye yazadde Kyagulanyi alina ennyimba nnya nga yazimbira President Museveni Genosale ne Geno Kayihura ne bamusasula nyimba ki yali lolo lindako ntandike akalute katwawula yali lolo geto naziggala
Geto. Yali Geto nazigala olimbo olumanyi. Ndumanyi era balumusasula. Ndipo nazigala. Wao yalabika. Balumusasula. Towakanya kyotamanyi. Okay, mboro okusatu. Waliwo oluyimbo olwa Jennifer Musisi. Abalonzi no bakulaba. Akana katono olwokubiri. Abalonzi bakulaba. Olwokubiri. Kati Deka Mareyo, Deka Mareyo. Loro ya Bobby Wine. Kuwadekezo, lunalageno luno. Deka Mareyo. Amma bwana Juma Genama. Kakati nze muganda wange, abantu bonna ababadde mu Uganda okujjako ng'ozze buzzi. Ekyamazima nga Uganda ogibaddemu. Woba oleta no comparinga okujja kwa Bobby Wine. Ne Bobo Wine ngatana jambi abufuzi. No geraganya ne politics wa Uganda wali wesawazi. Kandi okujja kwa honorable Kyagulanyi kwasanya ebine ebisigadde. Anti kati byonna kanko ekyokulabirako. Dr. Besigye ku CBS. Kinzijukiza. Abantu bamulumba. Nga bamuyimbira akayimba nti twagala Bobby Besigye. Era ndoza polisi yemununula ku bantu. Kakati nga bwe nkugambye nti politics wa Uganda ngobadde ojja omugoberera ayinako obugologooso obuzinira Sebbuto emabega. Edda bwe twayimbanga akayimba nti gwolidde ensangi baba sinalya bwe nfukumula ekibuto nga temuli nsangi Sebbuto emabega yalidde ensangi. Kati tulina Sebbuto emabega nga yali ansangi yani oyo General Museveni okay yali emabega yakola buli kimu kyonna. Kati bannayuganda olw'okubuuka kwabwe era nze mmanyi Uganda eno ekizibu kyayo kya General Museveni. Abasigaye tebalina ttabu. General Museveni eri abamukolera ani? Anti bonna bakozi be era kyova His Excellency yagamba nti abo tunenya babwereere obuzibu bonna obwa Uganda era wali baavuddewo bagenda gamba bannaye nange munansonyiwa obuzibu bubadde bwa musajja ono. Tugaye mu kusinga lubongo lw'omuyambi wa president. Neyanzege. Rastaman. Naam. Oli bulungi. Ndi bulungi neyagala mpulira abasajja. Ebigenda maaso biwulira. Mbirabulira mbira. Kuba tochi mu mwaka guno. Omwaka guno. Ddala mu opposition. Kisinga obukulu mwana nze. Kiwanga ndi opposition gwe togirabangawo. Kuga si mu bubi nti tebaliiwo waliwo abeeyita opposition naye muwaaka tebaliiwo si mu bubi. Era bagenda beerawo kukaayana kulwanagana. Jjukira odde kati entalo eziriwo. Mpuuga ne gurupu ye oluza besonyiye principal ne gurupu ye. Kwega ekyo tukyakisuubira omwaka guno bagenda sigala beezoganya. Waliwo kyobuuzizzaako nti lwaki tebeegatta oba tebasobola kwegatta ekyo tekisoboka. Nakugamba keera emabega ekyo tekisoboka. Olw'ensonga buli omu ayagala kubeera either omukulu oba sekyo oli alina gwe bayinza omuggyako omulyo. Ojjukira TDA nga bwe kyali ne balima either nze nina okukulembera gwe tonkulembera kandi kino bwe kiri. N'ekirala kyendabawo nti baga history repeats itself. Kwegamba ebintu ebyafaayo bigenda byeddingana. Just ekibe ekiteranga okubanga ekikyuka batera kuba bazannyi. Njogera bono bamwaniriza waage atomana naye najja ne bamwaniriza. Naye bwe wataba wayina nteekateeka yanjawulo kuba bulijjo wetugambe nti wamma kati ono Museveni agenda jjira kusigala nga akyafuga. Bano bagenda kusigala nga balwanagana bano bali ku ssente. Yalibadde kije tugambye nti ekizibu balibadde basobola balina okwegattamu beerondeko omuntu omu. Yenteeka ekyo kyanjawulo kirudde okubeera mu byobufuzi by'e Uganda. Omuntu omwajje. Exactly bagaba bannange aweva machinze kale ndibwe naye katulekere gundi ajje. Ente kyanjawulo tekibanga mu byobufuzi by'e Uganda. Oba tukwatagana. Naye tekisoboka nga tugambye olw'ensonga ez'enjawulo nga ina wayagala okukwatira. Ne tugambe ekyokubiri zino entalo already eziriwo ezalibadde z'eriving zigenda kwongera kwega zigenda kweyongera mu maanyi twongere nga ne yali baddaga kale sijja kwesima okugundika mu muleka agendo manyi volunteering okwewa ebirimu emirundi ebiri fiki ne tuba tuvuganya nze nenvaamu bufi ne mbasikuwagidde kiyinza era okukongera omuzinzi. Waliwo kintu kyendaba ku politics yaffe wano nti ne bwe tugamba nti mu opposition tugenda londamu omuntu omu era tugenda kwekanga bakandidisi bazze 10 wadde nga ffe mu bibiina tulonzeemu omuntu ki tujja kubeerawo tulabe bano wammanga tujja laba Jeno Biraalo ngazze tulabe waliwo no Jeno Omwerabide yalwanaganako ani tumukunde naye ajje bannanse kalembe n'abala gurupu yawo okulonda tujja balabanga balina Jeno Museveni of which nkitegeera n'ekyo nze nnyinza okuba nga sikirabamu nnyo buzibu olw'ensonga kangereze kalulu ka Amerika bulifule
nti babaamu bangi abasukka ne mu 5 mu 6 naye tulaba babiri naye nti bano ababiri nabo banoonya nti mu bangi abalimu ani gwe tukwatagana naye abale tubalekanga abeetaabi kuba mubaamu abeetaabi kati bwe tubanga principal anoonyeza kangeze Dr. Besigye ali naye ku kido Mpuuga tugeze ali naye ku kido tugeze n'afuna bano abasajja be Najja Nankumbi oyagala kuseka tugambye ngeza kakati bwe tumala nti bw'aba balese ku kido tugeze ne basembera nti ate tayinza kubanga ali scared ku muntu nga bw'onogamba Jeno Biraalo nti nze mbadde nzokana amaanyi agali ku opposition galina okuba ag'enjawulo geegatte galonda omuntu omu tugana alonda omuntu omu bali abantu balikenga beetaabi kuba bo si mulamwa obuzibu bwe tuyina ye Bobi Wine tugeze ne principal bonna bayina amaanyi however much so Bobi Wine ne Besigye nti bombi bayina amaanyi ate tukkirize buli omu ajja ayinza okuba yeetaaga munne waliwo kubanga fikire twagalana naye nga buli omu yeetaaga munne naye kati waliwo ayina amaanyi amangi sifuddeeyo naye gwe kyolina omumanya fiiki bw'oba oyina 6 nga 4 oba toyina 10 si we kiri singa nga ttaka anaagange kyokka tetugenda mu maaso bwe mba nnyimiridde fiiki nga weewunzise bwe mba nkusindika okimanyi ffenna tukkirira naye ate singa kukwatako kusitula ng'oyinza okimanyi ffenna twambuka kitegeeza tetufudde yani ayina tusooka nnonya abo ab'omuzinzi tukole ekyenjawulo ekiragenda soboka ssaawa zino so kiki kye ngezaako kugamba nze kyeninga kyendaba mu mwaka guno omwaka guno tetugenda alaba nkyukakyuka egenda preparation yonna nteekateeka egenda kyusa yadde kona ku Jeno Museveni wabula tugenda laba ntala ate nga zeeyongera mu bo abeeyita ab'opposition kweyongera olwedde zaatandika tetugenza ova mu mwaka guli okujjano nga weeziri olwedde jjukira olutalo lwabwe teluli ku bibiina okusula okukalooka yes ebibiina weebiri nga nupu bagirwanirawo n'akola mu TDA FDC bagirwanirawo ninajjamu simanyi PFF kigenda tuuka ne ku bifo mu house wali ani akwata kadi ogenda mu parliament ani akwata kadi kuwa meeya awo tujja kujjawo wiiki ejja kitegeeza nti tetugenda kulabawo njawulo ekyusa mwami Museveni yadde okumuyuzako mu mwaka guno obudde bwayonooneka mwaka guwedde kati buno obudde buno bantu baamala dda nolingiza nse bwekakuba nyingi jjukira ebibiina olangirira ebulagumu kati abantu bali ku miryango balinda bwekakuba ngenda mu nuupu ngenda wano buli omu alina waayagala nti bye tugenda olaba nga bongedde kweyuza ng'ate omwami w'entebe ennene yagenze mu maaso fiiki kyekiri kyenkugambye nti obuzibu bwa Uganda kankubire Museveni bwe yakola statement egamba nti by 2020 oba 2016 tuwagenda kubawo kibiina kya ofuzi kimuvuganya fiiki tuwagira ttiimu z'omupiira ebbanga ly'omalanga olumbya akademi ya Arsenal oba osanyawo Arsenal teri muntu alina fitina eri political development ya ggwanga lino nga mwami Museveni. Point of information is tugende wanya saba busabi. Okay kale jempe. Nti kwegamba bwe ngamba fiiki n'ogezo oli ewange ekyemisana ku Samsung ngenda kutta osobola kiri ayo. Tewajja baawo bibina efuzi bili abiri mu kagago wakolawo ki. Yagoba balwanyi. Kwegamba yakula bifo wali ina kweteekateeka. So kati yinza okuba nga eba tekyali excuse. Lwaki target yonna adala mu ludo oluvuganya government. Balabira ddala nuupu terina gye batwala. Neyanza nnyo mugweta neyanza. Nsaba nyogere ku ddoboozi. Nyina ekizibu kimu era simanyi lwaki oba nze sitegera bulungi oba nze ndaba obubi. Ate nze mmanyi. Naye abantu simanyi lwaki bafokasinga nnyo ku bakulembeze. Nze nabagamba wano ebbanga lunazi. Anti wuliriza ngenda kikunyonyola. Buli lwoba ng'oyagala enkyukakyuka mu ggwanga in a revolutionary style oba mu kalulu mu nkole ya kalulu asimanyi lwaki abantu bateeka amaanyi mu principle olina naga nti principle alina amaanyi Besigye alina amaanyi gali mu bantu and it is the people who decide hold on sirika uliriza olwalina ojja kuŋŋamba nti kaneegatte oba kale principle yegatte n'ennandala mafaabi abantu bawansi abagenda okulonda principle bamugaye nti fe weegatta naye tetulabawo kakodyo ngera boolaba twaha n'akabinja ke baalaba nti mama mbabazi talina kakodyo ne bagenda ne bakwata Besigye waabwe gwe balowooza nti bonga bba abantu balina amaanyi ne bamujja meeting mu TDA namuga bali baleke bano amaanyi fe abantu abawansi twagala gwe Besigye twagala gwe kulekera candidate mala yenna so abantu balina okutandika okutegeera nti
obukulembeze amaanyi g'abantu ba wansi ge galeeta omukulembeze oyo gwebalowooza nti ayinza obbakiikirira mu lutabaalo lwe baddako katono nnyo maliri ngenda kukubuulira ng'okombuza ekibuuzo mu busiraamu waliwo ekigambo ekigamba nti bw'olabanga mukwano gwo ng'ali ne mulabewo gw'amanyidde ddala owulira kikumala okumanya n'okutegeera nti bonna balabe bo kubanga omu wa lwatu katonda akusaasidde omu abadde wa lwatu ng'omumanyi naye omulala abadde akulira muki kati otegeeza ki kakati mune mu byobufuzi bwe kiri golwaleero weeyitawo opposition gwe twaha tuli fenna opposition yonna nga bweri eyimiridde ku nsonga ku musingi ogwogamba nti tulumirirwa abantu ba Uganda ne service zitatambula bulungi Mwami Museveni ali enguzi akola bwati ne bwati gwe twaha ekibiina ki National Unity Platform nga n'ekyamwe kye mubaddemu ekyefudisi kyakamala okuyulika olw'okuba nti waliwo ssente zayitingana mu 2021 nga ziva wa General Museveni olya bulungi nnyo ne muyulisaamu ekibiina in fact twaha najja n'atuwa n'amannya wano n'atuga nti waliwo abantu bandya nabo ffe twabaawukanyeeko otegedde kakati twaha y'omu n'alaga nti ekibiina ki National Unity Platform okuvayo ne kigamba nti Mathias Mpuga Nsamba watwala ssente z'omuyi w'omusolo ez'Abannayuganda ezitali ntuufu omuganda waffe weetonde ozeeyo ssente z'abaana tusigale nga tutambula ekibiina nga kisazeewo bwe kityo n'avayo n'aga nti National Unity Platform beekulumiza bakole bati yali ayagala tulinde n'ekyaffe ekyononeke ng'ekyabwe awo nzija kati kitegeeza ffe tetusobola kuddira mulabe waffe gwe tuyita mukwano gwaffe ate ng'atambula n'omulabe waffe Kurani ekikugambye gwe musajja mukkiriza ne twamukkiriza Kurani ekikugambye nti bw'olabanga omulabe wo mukwano gwo gomanyi n'atambula n'omulabe wo ddala gomanyi nti manya kikumala okutegeera nti bonna balabe bo okusookera ddala mu byobufuzi teri mulabe wo alubeerera era omuntu yenna alowooza nti mu byobufuzi mulimu omulabe wo akyali mujega naddala Mafaabi yali ssente ya Museveni n'omutuuma erinnya lyandya nabo wabyogera wano nanti wuliriza kati mu byobufuzi teriiyo mulabe wo walubeerera bw'olabanga omuntu avuga nti mu byobufuzi waliyo mulabe wo olubeerera aba mujega kyenjagala okulaga omuntu yenna alowooza nti agenda kugondera amateeka mu ggwanga era agawa ekitiibwa oyina okukkiriza nti ababaka ba palamenti kye bayisizza bw'oba oyagala okukimenyawo odda mu palamenti oba mu kooti tulonde abantu abalina okukiikirira mu palamenti nga balina obuvunaanyizibwa okutuula n'okusoma budget n'okugivunula ne bagitegeera so tuleke kulonda baali badde bakansala ba LC3 kubasindika mu palamenti nga ne basobola kutegeera gundi budget mwayisa ssente za Honorable Mathias Mpuga ne muzimuwa kati gwe muwadde ate gwe muyita omubbi kiriwa ku record kwegamba mulimu ebintu by'oluuya n'ogaana njagadde omulaga njagala owunzike na kino wetugenda nga mmwe nga opposition yonna yeetegese etya wetugenda katonda tusaasire era nze kankubuulire lwaki katonda tusaasire nze nyina ekintu kyendayo mu mwaka guno gwa 2024 gutuyambe nnyo infact zino events ne zibaawo kubanga akawulu ke tugendamu omuganda nga yagenda tukayita revolutionary vote naye ate tukongeramu n'ebisoko kagenda kubeera ka protest vote kubanga tusuubira nti akawulu ako kalina okutuyambako protest vote kalulu akabeerawo akagenda okukola ng'emmanduso ey'Abannayuganda bonna okwerwanako because anti lwaki mutugenda mu kalulu infact katonda baba atuyambe nga weekali kubanja nakubula lwaki kayinza n'obutabawo nga mmaliriza kankulage kino okitegeere bwe tuba tugenda mu kalulu ako ke bayita protest vote olwaleero tetukyetaaga ba players mu kalulu owulira betugenda okumala okulonda akalulu bagende ekyobe resort bulungi basinkane Mwami Museveni aba nno babatwala garuga otegedde tetwagala kumaliza kulonda akalulu tubeere nga tuli bakansala tugamba Wakiso tulina bakansala 3 twagala kutandika naawo bakansala bwe mama bayizinga abantu 10 tubeeke engeri gyetwanako nga bakansala batwala garuga kulya ssente kati twakikulaga nti singa yaliwo NUP nga bamuwa kadi yandibadde yagenda egaluga kadi yali agikimye nti bagimumma kubanga bamulabirawo bamulabirawo kati njagala kutegeeza kino era katonda bw'atuyamba bw'atyo nti Dr. Besigye nze nkyakkiriza mutima gende puleya mulungi
era kyobulaba olwaleero twaha amuwala n'ebitagambika naye kano naffe yatuyambye Dr. Besigye ne yeeyawula ku misege twaha gye yatugamba gindya nabo kakati PFF bw'ejja wali eri nga ekoze ekibiina kyayo National Unity Platform nayo nekola ekibiina kyayo weekiri already tugenda kulondobamu kubanga opposition ono yatugambye Rasta yatugambye nti waliwo abeeyita obweyisa ab'opposition abo netimu ya binajana nina mukano kamalirize bwenti kamaliriza na bwenti sebo kakati mu kumaliriza okwo tujja kubwetuwa bakutula na kutesa nga tugenda mu kalulu tujja kutula ne kye bayita true opposition banga njawulo weeri njawulo weeri tetukyasobola tula na DP lwaki Kurani yakugamba bolabanga mukwano go ng'atudde n'omulabe wo ow'olwatu gw'amanyidde ddala kikumala okutegera nti nawe omulabe wo maliriza na kino akawulu kano kamaliza na kino akawulu kano bino ebintu bye tubaddemu ebyeggaali signature esobola n'okutulaga nti akalulu ako kayinza n'obutabaayo because government enoonya enkola yonna esobola okuteekawo obutabanguko mu ggwanga n'akalulu ekajjewo bwe biri njakujja Enefik Media. Osobola okusamba ne munno omupiira timu nga ziri Uganda ne Kenya esamba omupiira Uganda nga yeseriifali Kenya newangula ekyogeragera tekisoboka mu muzannyo basobola kuwanga tiimu zombi ate ne baleeta lifali nga va mu tiimu emu kati nofuna ava mu nsi endala njagala kubuuza ekyo osobola ng'oli opposition osobola okujja mu kalulu nga weesimbyewo n'ebibiina ebyenjawulo naye ngaekibiina ekimu kyekireese agenda okukalangirira kibiina kyekiba kireese kubanga NRMC ereeta chairman of the commission ani amulonda president yamulonda naye amulonda nga president w'eggwanga kubanga Museveni bw'amala okulayira abeera president w'abantu bonna muliriza kino oyo yennyini amulonza agenda kujja yeesimbewo yes naye bwe bamuwangula gye bamuwangula tebamulangira nti bamusinze Buganda Nupu yagiwangula tebalangirirayo ati no akalulu ebanga golo bogitebeseza mukono oba kabinda lifalika sadibala kakati wano Nupu yatuyisa bubi mu Buganda ani yalangirira bano local government yonna bameya ne bano bakansala bonna opposition ani yabalangirira lifali yavaawa ani yavaawa lifali oyo nemaggulu ab'opposition abali mu parliament ani lifali ite yabalangirira si waawano lwaki bwalangirira abanupu nga bawangudde bwalangirira owenyali muwawangudde ate nga lifali nze mukusookera ddala fake media abantu bagigoberera His Excellency Tabansintamu yakugamba nti man is as good as his words. Okusinza ku submission zenda baba comrades bannange bano zibageza okusubmit. Batagala n'ebigambo byabasobola okusubmit okusookera. Ani abatagala? Agamba bano abanne baani abaanyini sinze balina akateesa okusosa okuteesa bano ate ebigambo ndaba obirya twabba akalulu ate twawangula kati muganda wange emani zazigudazizwa sigala ku kigambo okuwangula sebo nkugambye golo bwenye oba oli agitebeseza lifali kasaagibala kati mwatuwangula oba bali mwatu naye mwatuwangula mu Buganda ani abalangirira teyali lifali Museveni bwe yaleeta Robert Wadi lwaki yabalangirira ngate Museveni yakamuyitako ate nekirakamu information oziza mabega waliwo enkola mu high dictatorship ekangimuwagitege ogwe bayita hybrid dictator Imani Museveni ajja n'akuwaayo obumansukira ofune essanyu buno obusanyusanyu bwakuwadde Buganda naye ng'entebe nene kubanga tikankubuuzi kale twalonda tulina bayi mu 57 n'opposition ne batwala balina FDC naye njagala ombulire kiki kye tuyinza okukola mu parliament tewali kubanga yo bayita hybrid dictator kakati yes saagala baba bamalira obudde ekisooka bagamba obuwangazi bw'emmese bulaba ku ddiba lya Kapa bukuliisa emyaka nga 10 emabega babaddenga b'opposition nga batulugunya ffe buli we tubeera
bwe tubeera mu lubiri baŋŋoola ffe bwe tubeera mu bivulu ffe be baŋŋoola okiya ssebo ffe bakuba obucupa ffe be baleetera eggaali n'ebirala naye saawa lwaleero bopozisoni baliwo baleeta eggaali bopozisoni batutunuzangamu eggaali be baŋŋoolanga nga tutumye ba prime minister baffe abatwala amabugo mu mikolo gy'okufiirwa nga babaŋŋoola tebabakkiriza nakwogera esaawa leo bopozisoni be bali okwetunuzaamu emmundu kati kitulaga nti bwewangaala olaba emmese eraba kuki kudiba lya kapa ekyokubiri bano balinga nseenene bali mu cupa abopozisoni ziri mu kweruma mu kifo ekyokulwala zirabe nga ziva zitya mu cupa ziri mu kweruma bibina okiwulira kakati kigenda kutwanguyiza biba byensuti bibina oba byensuti kakati fenga NRM ekisooka nyala okuyozayoza pulezidenti emikisa gye President Museveni kyamaani wange w'ekibiina ky'empagira yabadde Kenya kati abaluwo ate yafuuse memba mu baluwo bakika kyaluwo walabye ng'abente wano abente nga walaba abente y'omu kubakulira ekika ky'ente bayi katongole batula ku lukiiko lw'abente kati ne Museveni kati ne Kenya ate abaluwo bamwaniriza abaluwo ne bamuwaki obuyinza okibula kati buli walaga kakati 2026 kigenda kutwanguyiza kubanga kirisana tekibeerangawo kyanga tutandika kulonda teriyo kalulu ke tugenda kuwangula Museveni kagenda kuwangula gakano ng'ogyeko keyavuganyako ne kawonaani eyafa omugenzi kano agenda kuwangulira waggulu nnyo ebitundu era tola luli yagamba banzi basaawa aba naye kuno ffe tujja okugenda mu kooti singa Museveni taweza bitundu 9 abeeni ali mutusubira mu kooti kubanga emikisa gyonna bwegiri Buganda yebadde etutawaanya era nze tulamu wano wetulaga wano era njagala afande Muhoozi n'akulira poliisi gaadinga abantu baffe bampuuga n'abalala bava omulimu gwe bagenda tukolera tetwafunye ekkubo tulibadde ekizibu nga bopozisoni tutuyana nabo kakati balinga nseenene bali mu kweruma kati bakayanira wantu wamu banga ng'oggyeko ompuga okumira mu Buganda asaba akalu ne Bobi Wine bagenda yimirira wa walala tewali kati wano wabadde watusumbu wano baatubbira wano ati mpuga ne Bobi Wine sekiri tugenda mwongera tetwagala tukwatira ku Bobi Wine tetwagala tukwatira ku mpuga ne Besigye tetwagala aveeyo tetwagala batukwatira information ono mani nagambye kusamalala Eastern Uganda erina ezimu ku regions ezikola Eastern Uganda kusuka subregion erina districts 10 His Excellency Bobi Wine yawangula mwami Museveni districts 9 Museveni awangula districts mmeka? 3 kati sebo ono gamba nasinzira mu Buganda yawangula nawo zinyagadde muwayo reference kati ezo ziri facts sate oli omuntu yonna yawangula wati yawangula ne batamulanga so kakati abanuupu bangi nnyo batandike ne betulirabo wano bakansala bagenda kuddayo ate bakoledde ky'abantu bw'obuuza kwizera agambye yeewanye naye alina eggaali isimayo ba akulira poliisi otegedde bulungi abalina amagaali onalebe agenda naye alina eggaali kati ng'ogyeko nti batonawo amagaali bano bakansala bw'omubuuza puroguramu kyetambudde mu kitundu kyo tewali kakati awe tugenda oleetera abenyaleemu kubanga ffe tulina puroguramu abageto twabawa ssente ali tugenda kubongera abakyala tuli mu kubawa ssente PDM tuli mu kubawa ssente n'emyoga kakati lwaki batuwawa enyaleemu anti kakati bwe nayogedde wano waliwo saka ezimu ezibadde zitafuna ssente batandise ozitereeza bagenda kuziwa kati kitegeeza omuntu wa Nuupu alina emikisa mitono nnyo okuwangula ow'emyalemu okiwulya sebo kubanga badisappointinze abantu tebalina kyebakoledde no enamba abantu bannayuganda n'abannayuganda bategeera oyaga nungi ti kati abannayuganda bategeera bw'abanga awadde owa Nuupu emyaka 5 talina kyamuyambye kati bakitawaawo emyalemu kubanga obuyinza demokulasiya obuyinza buli mu bantu abantu baddemogatigane essanja Nuupu tugigobe tuleeta b'emyalemu so njala okukubiriza abantu b'ennyalemu mwenna abali mweseetinge buli kifo kyoyagala gwe w'enyalemu jasi weeseetinge ffe bano baatukoledde dda ekkubo tugenda okuyita
bano bapo balimo bwenebezi era twagala balwanire tubakuume batunge kira katonyo kwamanyika gamategeddeko tuyinza okubuusa amaaso bwana Kagame babadde ayo ekyamazima oba oyagala okiwulira tokyagala n'okwerinnya mu Buganda anti weeyina bakansala b'erosifiri weeyina bameya ba erosifiri weeyina bakansala ba municipality weeyina bameya ba municipality weeyina bakansala ba district weeyina ba chairman ba district weeyina ba MP kuba MP ataano mu musanvu eyina wa ataano mu bataano ebusoga eyina yemu omu omubaka omukyala omukulu wadde yawangula district mwenda eyinayo bakansala bameka ne bachairman ba district ne ba MP n'ennambese gweyina eri omu abamanyi ekituufu kibayamba okwetereeza nati FDC nekugamba datweta candidate bwe tusabirira ennyo Katonda atuyambe nga FDC mwandekedduso emuwe owekitiibwa Nandala Mafaabi emuwe tiketi emuwe ekisumuluzo ajasumulula ebyo byonna ebiganye Nandala Mafaabi ye mu by'okusinga mutabani wa Pulezidenti Lugongoya yemugendosinga Katana yemugendosinga kya Esibondi eyali RDC ajati